Just survived. This man here just survived a bad accident. Would never know she picked me. That is not true. I actually almost lost my life because of it. You know. We thank God. Olunaku olwaleero giweredde ddala myaka 3 bukyanga Eddie Kenzo afuna kabenje ka mmotoka akaali kamututteko obulamu bwe. Mukama Katonda n'ataasa era Eddie Kenzo ssaawa zino akyali mulamu. Okusinza ku mmotoka engeri gye yeetomera n'engeri gye yeefuulafuula, mwana wattu nga toyinza kikkiriza nti ababadde mu eyo emmotoka basimattuse. Naye oluvannyuma lw'emyaka 3 tujjukira bulungi nnyo okukola story eyo, nange SMX Media nagikola ne ngamba Eddie Kenzo abadde emabega nga atuddeyo n'omukyala maaso nga waliyo avuga ne munne kwegamba ali mu mmotoka abantu bana. Mwana wattu omuntu gwe yali naye mu mmotoka abantu beebuuzanga abadde n'omukyala, abamu balowooza mbu omu ku bamaneja be oba sekretale we gwe bayita Fabusham. Abantu abasinga we twaripootinga ku mukyala kubanga teyalabika bulungi nga bamujja mu mmotoka, naye balowooza mbu Fabusham ye yali mu mmotoka. Kizuuse lunaku lwaleero nti Eddie Kenzo mu mmotoka eyo yalimu ne girlfriend we ebiseera ebyo eyali amanyikiddwa nga Fiona Nyamutoro. Saawa zino eno nga Honorable Fiona Nyamutoro nena nga takyali girlfriend wa Eddie Kenzo wabula nga mukyala we ajjudde. Bannange ebintu byetumiikiriza. Eddie Kenzo sofa giri myaka egi 3 kyokka ate n'egyo emyaka 3 gyagenda okubeera nga giwera bafuna akabenje nga bamala dde okubeera nga badeetinga. Kati mwabalowooza nti relationship ya Eddie Kenzo ne Honorable Fiona Nyamutoro yaguno mwaka muswadde, ya mwaka oguwedde muswadde, ya 2022 muswadde. Mwabalowooza muneawo laavu ya Honorable Fiona Nyamutoro ne Eddie Kenzo etandise myaka 3 emabega muswadde. Laavu eno eviiridde ddala wala kubanga waliwo n'akatambi akamu ke nnakuzannyira ng'oluyimba Eddie Kenzo yali yalufulumya 2020 naye nga kiraga nti already bali mu relationship nani ne Honorable Fiona Nyamutoro. Munange by then Eddie Kenzo olunaku olwaleero ali mu kucelebrating oba ali mu kwebaza Mukama Katonda olw'okumuwonya akabenje akaali tekatutte ye yekka wabula kaali kamututte ye ne girlfriend we. Saawa zino eno neranga bafumbo, saawa zino eno nga balina omwana bombi. She's my personal person and we have a kid together. Kanka kutereka akatambi ako okerabireko oluvannyuma lwa Honorable Fiona Nyamutoro ne Eddie Kenzo okusimatuka akabenje. Obutambi obwo obusigadde obuli exclusive tebabutuwa then olw'ensonga kyali tekinnavaayo mu public nti beeyagana. Naye kati engeri ekiri nti bali mwami na mukyala obutambi newe babuta. Mwana wattu ate obutambi obufaanaganako nga buno tukyafunira ddala. Gwe kankusaba subscribing ongene ku notification bell ebisigadde obitulekere.